naye tuli basanyufu nti Jeff ne ttiimu ye nga bakulembera akakiiko bateekeze decision ejja kuyamba nnyo industry era tuddeyo amateeka gatereezebwe bulungi n'okulonda ku democrat paka tugenda kutuula nabo tulabe nti buli kimu tukitereeza wabeerewo okulonda okw'amazima n'obwenkanya okujja okuyamba industry eno okugenda mu maaso. Tuli wano lwa kuyamba industry so si lwa kutabamu. Ekyo tugenda kuddamu tukitunulemu bwebanga ye concern tulabe abayimbi bano b'amaanyi basobola okukola ekivvulu ne baga nti sente zetugenda okujjamu za kutegeka kulonda yingisa n'abanene bonna ne bayiika ne bakola show nevaamu ensimbi empitirivu nezitegeka okulonda. Mwasooka ne muvaayo ne mugamba temugenda kukkiriza kalulu kali digital era ne muleeta complaint yammwe. Mwajjeewo amaanyi agasindika ba agent wano? Ekintu kyonna nti saha abadde candidate ebbanga lyonna era nga tugamba nti process eno ffe tujja kubanga tugiwakanya olwokuba tujja kuva mu kyabwenkanya. Tuyinza kuwakanya ate nga tukolaze ebikyamu birimu, so ebikyamu tubibalaze naye nze ndi musanyufu nti basazeewo. Abambaga mukikoze deliberate because temakkiriza mu kalulu kali scientific. Ekyo si kituufu. Akalulu twagalako amazima n'obwenkanya. Saha afune obululu bwe nga bwebwo ne Sindi afune obwenga bwe ne buli candidate ye nafune nga bwebo ddala ng'abalonzi be bayimbi bennyini abasalirawo industry yaabwe kubanga be basinga okulumwa be bagala industry etereere. Mr. Jeff abadde akyalenjinga candidate nga mugamba alonda labo ba system tekola ne mulemererwa. Si kyekyo kubanga system Jeff naye omulidde annyonnyola nti system ya NITA yasilowinze down yalemereddwa okukola omulimu gweteekeddwa okukola. Ekyo akyogedde. Mana babanyo badangayo akalulu kafe ne musobola kwappa akalulu kabalagidde akalulu kafe mana bawode bakachanze mbutekakoda bakoze bigurafu byabwe bakoze bipai chati byonna balondeseza abana Kenya akalulu kaganye ate owayo bakagana mugenda kwa futa party Super FM chicha bagala akalulu tekaliyo muri basanyufu olwopaka tekaliyo akalulu twagala mugongo njagala ndabe Feffe Busi oba Sindi amwagalako nyimba ze oba Saha amwagalako mukwano gwe ebyaddala Sindi mwagalako nyimba naye ebya music leadership era ekisazizaamu akalulu kano twewala kuvaamu nti mpalana bakabadde kagenda leeta empalana ng'abasinga bagamba kakoze kazanyiddwamu kirungi kasaziddwamu kati katulaba amazima ate ekirala King Sade the president akalulu twakawadde abantu era nekirala n'abayimbi kyeka tubivuddemu akalulu bantu bebalonda yo mwana essanyu ly'amaanyi mwana nasoose nengezaako okulonda ku ssaawa 4 ne bigaana nengezaako ku ssaawa 5 ne bigaana nenkubira pulezidenti wange Saha ne mugamba nze ebyange nga bigaanye nga njagala mpe ku kawaani akaliwo nangamba Feffe nange mwana ebyange bigaanye nangamba ne mugamba tukoze tutya pulezidenti ko ye ndi mu kuteekateeka tulumbe ku kitebe bwe balondeseza tutuusewo ku kitebe complaint bazirabye ebyuma byabwe tebikola tebamanyi baani balonze tebalina register akalulu ne kasazibwamu era teri alonze twagala ka mugongo
kubbaki kyogamba tolaba mubbi yani bwe tolaba poliisi tolaba Amajje tolaba biki Yo, the way forward yamani kirungi nnyo nze nsuubira enkaayana zigenda kendeera na buli kimu tewali kibi kivuddemu ndaba buli omu afunye endowooza obwenkanya tuddemu twetereze tulonda akalulu nga kaalaali kuba buli omu akimanyi kengisaha yakalya I'm requesting you to go to the other side. You go with the Let's take it. Can you move? Alhamdulillah ogamatya muganda wange. Alhamdulillah ndi bulungi ate ndi musanyufu nnyo nti ekibadde kikoleddwa eky'obuyaye eky'obufere ekyokuculupya chairman electoral commission Uma akirabye n'alengererawo n'agamba nti wano waliwo obuzibu kuba ageze kulaba nga obululu bwa Sindi bulinyanga bwe bagoba n'agamba naye wateeka okubayo ekidumu sekiri ne mabega ekibusuukunda oba Sindi abadde yafunyeyo akasenge mwaseetingira obululu ne buyiikanga amazzi Sindi abadde atobbye ndi musanyufu nenjagala okutwala mukisa guno okuwabula police board ya Uma mu kiseera kino yandibadde takinga over nejiranga ekulembera Uma abantu bano balema twekakatikako secondly baleme tusa mu bintu bye batasobola kuba tebalina sente kulonda kwa mazima na bwenkanya nga kwa ballot box kwa ballot paper oba nga kwa online voting bategeko okulonda okusoboka abayimbi si bangi nnyo abali ready okulonda batuyite Nambole tujje buli muntu Sindi ayimirire wali Lord Bito ayimirire wali nafa basa tusimbera yini egende mpaka kireka egende mpaka boyogerere gwenda mugongo ya Sindi eriko abantu nga basatu bana batano ategerere ne kintu kiriko bananyine kyo nzize wano nga waliwo obubbi obugenda mu maaso nzize maze okulonda bwe ntuuse wano nga waliwo kalinki ke basindise nenkanyigamu era ninonda kyokka nga nnamba eronda omulundi gumu mpuzise kubanga nnoze emirundi 3 ate nga nina okulonda omulundi gumu nenzija neŋŋamba omukulu okulonda kuno kwandibadde kukoma kubanga kulimu emivuyo mingi nemulaga ekibaddewo good enough Katonda asaasidde n'akitegeera n'asazaamu okulonda kwa leero okubadde okwa mivuyo okw'obubbi n'abakulembeze baffe muyige okusiima nti abakulembeze baffe mutukulembedde bulungi Sindi atukulembedde bulungi muganda waffe bamuyita Fina Mugerwa yaleeta Microfinance Support Center ekoze ebintu bingi nnyo mu music industry. It's time now abalala bakwatemu bafuna okulaba nga bajja kwenyumiriza mu Fina yaleeta Microfinance Support Center naye bw'anaabeera nga eyambaye ekiddako tugenda kulonda insha Allah baba natuulira olunaku saha akomawo akyaliwo era ebbanga lyonna lye baliteekeko okulonda saha ajja kubaawo era ajja kuwangula. Tugende yogera tugende. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.